Abaana abo Shiba Kalungi nga kwasaganya wamu ne Mudra official okutusaka akayimba ai ngawe nabasubiza mnaye muyinza olaba nga temba gamba nyonyola obuyimba olwedde mubumanyi ne mugamba fayima agenda beera aja yasubiza Allan Tajja tugamba twagatiwako kati essaawa zino zenjogera Allan nga asezide wali eri Abu Dhabi atubuulire abali eyo kiri kitya kubafa abali wano tuli kufe tuliko Allan handsome boy ompulira. Okay, video final. Allan Cruz is my name, and of course, Mr. Handsome. Tuli Abu Dhabi. Tuli twasuze wano ku hotel Bajita Strand, and of course, when asanze abavubuka abamanye chivulu chabade so successful cha Abu Dhabi. Chabade kweno hotel umwe hotel ye nyini Cindy Mudra. Chintu chatambudde bulungi nnyo bulungi ddala. Nenga byenyongero kugamba muganda wange. It's never lose hope. Kitegeera you travel jata ambulance yona ojimaleko so long as oli patient ebintu na bijetambula bulungi nnyo nina abavubuka bensanze na Abu Dhabi bawangira mu ggwanga lino UAE nga omanyi program ya abavubuka bakola ki biki bibatuusaako engalo obulamu butambula butya side zeno bavadde Kampala ebyo nabyo tugenda okubanga tetunula olunaku olwaleero otherwise akasoka tubuzeeko is one of the best MCs between eno mweno UAE atengeera musajja mulungi nnyo batulabiridde bulungi nnyo nga tuli eno manyi okunyumirwa eno olina okubanga olina bavubuka banno bookinga nabo mu bintu by'amalala ebyokweraga ebyokwevimbisa naye nga kuba kwekwata wana wine nemusobola kubanga munyumira buuza kuba tulaba. Yes, alright, my name is Wantafem Civic Josh Mnenga Magamba mchaba chatulaba ku BBS Telefina of course mukola chamanyi nnyo kwekumira ku TV eya sawa sajja kabaka nenga mwana mlenzi Allan Cruz wewe nnyo kutubeera okukivolu obulamu butambula butya eno. Obulamu si bubi buli very fine. Okay. Yeah. Wajjadde? Nze najja mu 2018. 2018. Yeah. Eno omazeyo ebbanga lya myaka ng'ena. Yep. Okay. Myaka ng'ena. Buzibu ki abavuka basinga okusanga most especially abavuka basinga okwereeta kuba tulabanya abavuka bagamba gwe family 5 weetwale onoonye omulimu gwe wajja na company. Nze sajja na company nze actually nze nali nze ku byange nga nze ku checking out some of the places in Dubai kati nga nze ku visit tour. Then we had some media tours we are taken so when I got some chance nengamba why don't I try and give it out a try. Then I decided to go in some businesses. So right about now I'm having some big businesses I'm doing here in Dubai, Abu Dhabi, and then also on my co-side I do MCing in clubs. Wow. I do MCing in birthday parties. Chikola ofunamu akasente? Yeah, akasente kowe kali. So gwe mulimu gwokola? Yeah, ogwo mulimu gulinga part time MCing, but my job is I'm a barista here. Yeah, barista. Yeah, man. Barista bakola ki kuba abamu n'abazadde abaana bagamba mami nze ndi barista lala ndi barista. Barista bakola ki? No. Yeah, barista, to make it short or to summarize about Labaku BBS, barista is someone who does coffee and here we specialize in 3 coffees like cappuccino, then espresso, then the rest are like 4. So to give you a brief summary of barista is just being perfect in what you're doing. So you must be able to know how to make coffee. Kati wetutuka Uganda baina chebaita barista academies ezo naye sijja genda deep nnyo naye okubeera barista olina okuba nga omanyi okola cappuccino, olina okuba nga omanyi okola espresso, nga omanyi okola different types of coffee. Okay. Yeah. Kale ate atubuze ku muvubuka omulala tovaawo atubuze ku muvubuka omulala ogamba otya? Yendise bugamba otya? Oli bulungi? Yes sebo. Bakuyitaani? Amanya agange mbitwa Mwanje Simon Justin. Mwanje Simon Justin. Gwe wajjadde? Nze najja e Dubai actually omwaka guno mu January. Mu January? Yes. Kitambudde kiti ekyeyo? So far ndi bulungi. So far oli bulungi? Yes sir. Okola mulimu ki? Nze ndi travel consultant nga nkola mu multi-mind travel and tourism. Yeah. Oli ki? Travel consultant. Travel consultant? Yes sir. Mukola ki? Travel consultant kati nizo okuga basically nti nsobola okuyamba okutambula most especially ngoyala kujja UAE oyala kumanya details kufuna visa air ticket hotel bookings airport pickups so majorly bye bintu byenkola. Okay, ugundi UAE lyetya mweli omuvubuka atanajja? Eri omuvubuka atanajja UAE simbi ate sijja kuga nti nnungi nnyo naye kisinziira ku gwe engeri gy'ogituttemu effe abamu nga abeewa emirembe mu UAE n'okola ekituufu ky'olina okukola mu budde bw'olina okukola buli kimu ekiba nga
okikolera nga kituufu mateeka tetugirina mu buzibu naye ogikolera like ebintu nga bimenya amateeka something like that ojja gifunamu obuzibu. Yes sir. Abavubuka abamalala abalina emikono ababbi nga balinamu emizezeze basobola nja kuga nti tebajja kugisobola kuba amateeka gali wano sigege kampani bajja kukwata bakubemu embooko eno wobba ssebo n'emikono batema. So si kikola kirungi kyekintu ekyo so mize ng'egyo wano eyo bado gyasobolawo. Yes sebo. Wetudda wano nina muganda wange bamuyisa Kim Sido mumulaba nnyo nga ali ne Phoebe naye saawa zino ali tuli eno naye tuli eno Abu Dhabi agenda tubuulira first time ye it's his first time to fly okutambulako kiba kityangu omuvubuka yenna Kim wagisebo buza kuba tulaba abalabi ba BBS mwebale kutubwagala mwebale kugiraba mwebale kubeerako omuvubuka mweko experience nga waka experience ebeerawo nga wakalinya ennyonyi wakagirinya nojja mu nsi etegeerekeka nojja mu nsi nga bangi beegomba okujjayo kitwala ki oba nyumizeeko akantu ako binyuma bitya kyembagamba ba bro ba sister ennyonyi yo waliwo wesitukamu bweri n'owuliranga omutima teguliimu naye nga neebaza Allan Cruz kuba yansobozesezza okujja wano kuba singa si Allan Cruz mbadde simanyi nti naalinnya ennyonyi nali neegomba okujja nga nzijja kukola naye Allan n'agamba ojja linnya ennyonyi ozikoowe kati ntandise. Yes, obulamu obusanze otya ekiki kyosinza oku experience nga for the very first time Jose? Obulamu ebbugumu lingi eno era bannanga balya sedeza abaana abakuba ekyeyo mulekeraawo kuba abaana basiiba mu esi mumulowooza mirembe ne baagala kubeezaawo obulamu bwabwe eno ebbugumu lingi nnyo esebo. Kiki weenyumiriza mu bulamu bwo kweno level gy'otuuseeko? Kyeneenyumirizaamu neenyumirizamu ggwe kuba singa si ggwe singa siri wano. Esebo. Abawala n'abazadde abali eyo ewaka oyinza bagamba kikungeri gye walabye abaana baabwe obulamu bwe balivinga n'engeri gye balivingamu obulamu baleme bapeeka nnyo ssente kuba eno bakolera mu mbeera si nnungi si nnungi ebbugumu lingi bannange singa nabo bavaayo eri ne bajjako eno be bayinza okumanya ekibeera eno naye lwakuba asisobola sigala kuba nkyalina ogenda US. Kim Sido kyalina ogenda wa US. Phoebe lwaki tewamuleese? Phoebe yabadde alina emirimu gye yabadde akwasaganya naye omulundi oguddako tujja naye. Hotels wazisanze otya wasuze otya? Nze nali manya amasuuka ameeru bagaziikamu basiraamu naye se bagasulamu nze era bulijjo wenjala ku buliri nsula wansi neno wedda ndi masuuka meeru bannange obulamu bwakyuse nnyo waliyo ekibaafu Sharif Taban omugamba ki? Sharif Taban tugenda mugoberako naye alina okujja eno UAE ajogemu tulina okubeera nga tuliyo ffenna nga cruise exclusive. Kale tulina omuvubuka omulala ate gwe tulina ogamba otya taata? Jendi Allan ngamba otya? Obulamu bugamba ki? Obulamu si bubi okutwaliza awamu. Banga ki ng'oli ku ddungu? Ku ddungu mazeeko ndowooza myezi mitonotono awo giringa 5. Obulamu bugenda butya? Obulamu bulungi era bulungi olaba naawe waawukana ku bw'e Kampala wano obeera mu ddembe era tolina kyotya. Akasente okafuna n'okalabako? Akasente of course nkalabako bye tukola mu biraba ebivuokola mulimu ki? Nze mbadde nkyali ku residence visa sinatandika byakukola sinabirowoozaako kale nnyo ebyakukola nkyali ndi ku residence visa kitegeera awo mbeera nga like freelancer mpaka ebbanga lyange nasaba just nyumira bunyumizi bulamu okola kujja maaso eyo but right now just ndi ku residence visa. Omuvubuka tannajja ali e Kampala naye ngawuli ayagala nnyo okujja asuulewo omulimu gwe maybe ayinayo omulimu gwe agusuulewo omugamba ki? Omuvubuka kisinziira olaba ogenda okukola okusalawo ng'olowooza ebintu bingi ng'obazeemu ebintu bingi kitegeera kubanga ninza omugamba papa mangu jangu Dubai bikiti ate ne bitamugendera bulungi osanga nga abalabe bitugendedde kitegeera ye teyimugendedde bulungi ate n'agamba omuvubuka yatulimbo kitegeera
kakisinzira kati nga Kampala nga omanyi right now so kola omulimu gw'olina guyingiza sente mmeka kitegeera gwe nga gwe nsasanya omwezi gwera mu sente nga mmeka kitegeera naye obanga of course olabanga osobola oyitawo ng'oyingiza akasente akamala woosula walungi kale ng'obulamu kwegamba tewali kyamaanyi wamanyi waliwo kye bayita ebirooto ng'olaba mu butuufu olina ebintu bingi ebyokukola naye kati omuvubuka ng'oyo talina byamaanyi talina mwana talina mbuwa mukyala just akyali mbino bya dating girlfriend I think you should make the right decision nga tonna kusalawo either kujja eno oba kusigala Kampala. Okay. Njagala okulagako Abu Dhabi street we tuli eno street bagiyita batya Josh? Yeah, one street we tuli bagiyita Al Shatham Street. Al Masai Street. Chichiri wali ekigambo so abantu so batengejamu n'obagamu Al Masai Al Masai Street. So hotel Jitwasizeko, it's one of the best 5-star hotels recognized in Abu Dhabi. So the hospitality they gave us is very, very, very wow. So ladies and gentlemen, bino byolaba ne byolaba ebizimbe byolaba, this is not wallpaper. This is not wallpaper. Nenga nyongero bategeza man just kukola bintu bibagala abantu bakwagala abantu bakuyita mu nsi zaabwe abantu bakuyita no having a fun. So we are here because of MC Cuts. We are here because of Cuts events and Malt Mine Tours and Travel, and then Kagame Tours and Kagame events. So bintu bingi nnyo, but otherwise it's too hot here, yeah. So we need to get a short break, and when I come back, we're still coming onto the show. Allan Cruz is my name. Faima, back to you. Alright, naye banange omwana Allan akasana banoonya kocha kaskini kafa kalungi okufa kofi naye nga bavubuka mubiwulidde ebigambo bye babawadde babazaamu amaanyi olina osooka n'okola togamba mbunera olwokuba nawezezaamu enkaaga zange ekinaana kyange kaninye nsooka ngende neeyagale mukwano sooka okole sente ziwere omulimu gw'olina wano we gubeera nga tegukuyisa obi nnyonyonyo sooka okole sente ziwere then obeere nga weeyongera n'ekirala abazadde ezo zonna abavubuka be mulabyeyo talent na Katonda munnange talent na Katonda okubeera nga ennyonyi baziyitamu buyisi we bato badde no naye munnange nze nanga tawumule mu mwana agamye it's too hot these ends njagala beera nga mpumulamu nnyo ku mazzi naye kambalekere akayimba aka Bebe Cool aka TikTok mubeera abatuusaako obulambalamba ki ekigenda mu maaso eyo nze ndi wano batuusaako ekigenda mu maaso wano nga ye wali eri Abu Dhabi okubeera nga nti abatuusaako ki ekigenda mu maaso mu Abu Dhabi tugenda kuddamu tuwayeko ne Allan Cruz ate oluvannyuma tubeere nga tukomawo ne countdown top 5 countdown mwana ng'omuvubuka ensi zaffe olaba zibulamu ki kuba mwana otunulire n'ensi ng'olaba buli kimu bakikoze ensi zaffe zikyalina sijagamba nti zibulamu kingi nnyo rabula zirina kye bayita zirina okukoppa ku nsi zino eziri somehow like developed then neziraba ki kyezandiyongeremu like roads, electricity and also the political sector because this guy's political sector you know how it goes but in other countries it's like a little bit of corruption so these countries because right now as we told you we are in Abu Dhabi so we are very happy to be with you the BBS cruise so Abu Dhabi yawukanita ne Dubai kuba kati obeera Dubai kati Abu Dhabi naddala mu mirimu munoonya emirimu bavubuka kati Abu Dhabi weyawukanira ku Dubai nti lwansonga Dubai is more of an economic sector lwansonga emirimu gibeerayo nnyo ki mingi nnyo era n'ebizimbe it's very 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 a lot in Dubai but here in Abu Dhabi the problem is that only we have what we call shortage of the jobs in that Abu Dhabi ayina kye bayita strict rules so kati wojja mu Abu Dhabi nga you don't want to follow the strict rules like our friends the Tanzanians the Ugandans omanyi abannayuganda ffe tusinga wano emputu so Abu Dhabi you have to be abiding by the rules so a difference in between Abu Dhabi and Dubai is free you can do what you want but in Abu Dhabi strictly there are some rules you have to follow even if they tell you this when it's bad you have to go with that so that's the difference with Abu Dhabi but it's also nice here in Abu Dhabi though as we like Dubai tugende mu mmere ekyemmere mukikola mutya mulya mutya
ya ekyemmere naddala emmere yaffe ey'ewaka mugifuna ekyemmere wano ey'ewaka tulina zi restaurant ezifumba emmere ey'ewaka naye wano bw'obeera mu Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Alain kati olina okuba used to eating paper mu Luganda bakiyita oba kamulali we mbasirimbye emmere ya wano erimu nnyo kamulali kati oba toyagala nnyo kamulali awo eba egenda kulema oba ojja kulya mu restaurant ez'Abafirika buli kanaku. So here, as for me, I'm used to pepper, so I eat everywhere. Okay. We eat everywhere. Wow, so kakati nga bw'olaba bwe kijja ku mamotoka eno waliyo amamotoka agamu nga ewakati ogalabangako bwe kijja ku nguudo olaba enguudo nga nnungi bajja ku bizimbe olaba ebizimbe bya skyscraper, it's one also of the recognized skyscrapers here in Abu Dhabi. So Abu Dhabi, we have like a lot of skyscrapers here, especially munsi indala lwansonga abantu abasajja balina kye bayita skill and technology balina so well developed technology. As you can see, we have there, it's a skyscraper, that's a 5-star skyscraper. We have this restaurant, these are all apartments here, and as you can see here on these buildings, so everything is more developed, but here we are still in Abu Dhabi. Nenga more is yet to come. Yeah. So wali eri kyolaba wali eri tuli mu kuteekateeka okulaba nga ate Cindy ne Mudra badde wakabadde mu kuparkinga bintu byabwe Cindy ne Mudra, then tugende Dubai. Dubai show ya leero ekiro so ku Legends Bar so ekintu kigenda kubeera ate massive nnyo. Otherwise njagala okuba nga ate mbawa Faima abatwale mu top nga tunasibula Dubai tulinayo ekivulu nga mukwano gwange wagambye, so we are all going to be there. Legends Bar, yeah, Cindy and Mudra boom party mu Muyayo, so tell a friend mubeereko tugenda kuba tubaweereza buli kimu live. Yeah. Okay. Usana nekirapozi kye nalabye olwokutaano bwe lutuuka mulaba eno street yonna yonna eno divorce gyabalaga olwokutaano bwe lutuuka bagiziba wabaayo gundi saawa nga yaswala saawa nga yajjuma bagiziba yonna paka eri waggulu enguudo zonna bazisiba. Abasiraamu nasobola okuba nga ate batuula muno mwonna nasobola okuba nga ate basaalirawo. Otherwise njagala okuba nga ate olunaku olwaleero saagala kuba nga ate mbalemeralemerako nnyo kuba nkimanyi kati abamu mugamba the boys in Dubai is enjoying life ibiki, but my brother we work hard for this, and of course Adam Sozi, Steven, Faima bano batwale mbirala nze mwana akati kamala okwenjoyinga obulamu mwana sebudde fade kati mutwala era ogwamwe guwedde omwana Allan bannange omulidde atakawulidde bulungi nze kankuyambeko nkamuvuunirire agambye we work hard for this, yeah? Togenda beera ng'otudde butuuza omukwana ate ennyonyi ennyonyi ekweyingizeemu ekutwaleyo nga tolina kyokoze. Confidence and talent bye birungi byonna byonna abantu bye bali mu kutuukako. Katugende mu countdown.